Bano be bamu ku b'enganda z'abannakibiina ki NUP abaasibibwa olw'ebyobufuzi abakuŋŋaanidde mu maka g'akulira ekibiina kino Robert Kyagulanyi Ssentamu e Magere. Mu bano mubaddemu abaana b'abasibe, bazadde baabwe n'abalala. Mu babaddeyo mwe muli Jessica Nabaggala ng'ono mama wa Moses Mbabazi gwe baakwata mu mwaka gwa 2020 era nga we twogerera awezezza emyaka 5 nga takubwako kya mulubaale. President Museveni, nze nkuyita President Museveni, sijja kuyita Museveni. Wali tuyambye n'otuwa abaana, nze mbadde nasigaza omulenzi omu baamulabako mu safe house zammwe. Gwe mwasuula, waliwo omuvubuka gwe mwasuula n'angamba Mbabazi mulabyeko naye bamutulugunya nnyo. Mu maziga ag'ekitalo atubuulidde nti yazaala abaana 2 bokka ab'obulenzi wabula ng'oluvannyuma lw'omu okumufaako yali yasigaza Mbabazi era ye yali amulabirira wabula okuva mutabani we lwe yakwatibwa obulamu bwe bwaziŋŋama ssaako n'abazzukulu be yasigaza okulabirira. Nafuna obuzibu bw'amaanyi ng'ate n'ono abadde asigaddewo naye bamuwambye ereka abaana 3 bakyovulidde oli agamba nti baba we kwegamba amuyita takyamulaba. Bangi obwedda buli boogera ku kukwatibwa kw'abantu baabwe ng'amaziga gabayitamu. Yaleka abaana 3 bawala 2 omulenzi omu. President Museveni baana obalese tayo obalese nfuuzi balese bamulekwa. Mukozi kyamaanyi okumbeererawo n'omwami wange kuba ali luzira baamukuba bamumenya spine cord emuluma bamukubira kawempe. Okusinziira ku Barbara Itungo Kyagulanyi omuwendo gw'abantu abakwatibwa n'ababuzibwawo buli lukya gweyongera. Buli campaign gyeraga campaign ya NUP gyeraga kiseera ebisinga bawamba ne bakwata abaana abali mu kkeero. Badde ffenna tukimanyi nti campaign gyeberaze eba mu mateeka electoral commission map electoral map bwetulawagamu. Wano wasinzidde n'asaba abantu okwongera amaanyi n'okusabira eggwanga okutuusa ng'eggwanga lifunye obukulembeze obulumirirwa abantu. Omulanga ajja gukubira Yesu Kristo agenda okuzaalibwa enkya ajja atutaase kw'eggwanga lyaffe lino yeetaaga kununulwa. Okwogera bino Barbara Kyagulanyi abadde asisinkanya ab'enganda z'abasibe bano okubawa ettuli ennaku enkulu. Mu ngeri y'emu kampuni etwala abantu ebweru n'okulambuza eya Park and Go badduukiridde abakadde mu ggombolola y'e Kasanje n'ebintu eby'okubayisa mu Ssekukkulu. Bano babadde bumpenje mu ggombolola y'e Kasanje wa Kiso. Tubasuubiza buli mwaka gwe buli luzibu naaweranga nga 24 ng'ojja wano. Bwe naaweranga Good Friday nga Pasika etuuse nga gw'osonga wano. Ffe tujja kufuba okulaba nga akatono tuwawaako namwe mukole mutya musanyu. Rogers Buteeraba nga ye nannyini kampani eno ategeezezza nga mu biseera by'ennaku enkulu abantu bangi tebasobola kwetuusaako bya ssava kwe kusalawo kubadduukira basanyukemu wamu nabo. Kwegula guggwako amakampani mangi gakola pati eziggalawo omwaka bo nga bo bennyini ne beesanyusa ne bakyanyuka ne bajaguza nga baggalawo omwaka. Ffe nga Park and Go twatundire tugamba ffe tugenda kusanyuka n'abakadde. Era olunaku olwaleero ne tugamba nti engeri gye bagenda okujaguza Christmas olunaku olw'enkya abakadde bangi babeera mu mayumba ne beekubagiza, abamu baafiirwa abaana, abamu baafiirwa abazzukulu nga tebalina kyakulya. Kati ne tutunuulira amazaalibwa ga Kristo gano agenda okubeera olunaku olw'enkya nga tulindirira okuzaalibwa kwe. Ffe nga Park and Go ne tutunuulira omukadde ono ateesobola. Abakadde basiimye ebibaweereddwa. Christmas yange okutwaliramu nga nze omusajja omukadde sikakasa nti mbadde mmazeeyo ebadde ekyabulamu naye we bituuse ewedde. Weebaza bulungi nnyo kubanga nsiimidde ddala era njagenda nga ndi bulungi.